Bannamawulire baaniriza Pulezidenti Yoweri Kaguta ati wabula Museveni musanyu bw'abadde agenze okuggalawo omusomo gw'okubaganya ebirowoozo ogwateekeddwa ab'ekibiina kita bannamawulire ekyawujja ssaako omuwandiisi wa Pulezidenti ow'ekyama ku nsonga z'abavubuka Helen Seko. Pulezidenti ayaniziddwa Mathias Lukundo, Minisita w'ensonga z'amawulire Dr. Chris Wariomunsi, amyuka Chancellor w'ekyambogo Professor Erika Tunguka n'abalala. Pulezidenti asoose kusomesa bannamawulire ku byafaayo by'ensi n'engeri ensi gye zeekolamu ebyobugagga ng'ategeeza nti gavumenti etaddewo enkulaakulana wabula nga kiri eri bannamawulire okukola obugagga nga batandikawo ebintu ebivaamu ensimbi. Because ab'olugambo nabo omuntu abeerawo b'olugambo ono yayogedde bw'atyo kati naye gwe olowooza abadde ategeeza why don't you go and do something in your home first? Then you come to Lugambo, to this rumor mongering which you engage in. Ategeeza nti wakutuula n'abakugu balabe nga bafuna ensimbi ez'enjawulo kugira emyoga ssaako n'enteekateeka y'emiruka wabula magoberera enkola ya Sako. Now, when I hear that the journalists want to have their Sako, oh, very good. I will support it. We shall go in the cabinet and sit and support those circles. Maybe I think that maybe you can see by zone like Busoga, zone like Western Nile zone, because going to every district may be very because going to every district may be very tiresome, but like the zone like Acholi, Lango zone, if they have their circle there, we can. Those are not many. There are 18 of them in the whole of Uganda. There are about 20. So if you form that, I will happily support it. Pulezidenti asabye abakozesa bannamawulire okomya okwekwasa omusolo nti bye kubaviirako okubawa obusente obutono kubanga bayingira mu bizinensi eno nga bakimanyi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.